ensi egudde eddalu tutandise bwe tuti oyinza okwebuuza lwaki ntandise ne mayinja naye gwe kakkana ogenda kuwulira ebitiisa namukwaya nga tuli Desemba ewankulukuku wagenda okuba endongo namukwaya kiri bulungi abayimbi batikitoka kaakati nno omusajja amayiddwa nga Alex Mukulu yatandika mpola mpola okulaga nti yeekyaye era kaakati finally avuddeyo n'alumba omusajja direct ono omusajja mumujjukire mwenna Alex Mukulu teyeeri antama kaakati n'omukwano gwange ampuliriza kankusaba evidence okwojimpera ekigalo ompya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe ate okimanyi tutambula ne Haji Miti omusajja musomi wa ddwa ng'ebya sobbi Obutemu kungwa byakabaawo ono n'atugumbulwa kaakati amawulire gamaze okubeera nga gakakasa abaamusse si bannakyalo wuliriza abaamusse si bannakyalo nze nkuletedde bwino ogenda kubeera nga omulaba ffenna twabadde tuweebuuza nti abasajja bannakyalo abalaalo obulaalo abalimi batta batya omusajja ono Obutemu kungwa abadde atigomya ensi ngatta n'abalina amamundu kaakati nobwena azuuse akatambi ogenda kalaba omusajja batugumbudde mutugumbule yabadde ddiru kuviira ddala Kampala ng'ono wakutemulwa kaakati n'ebigambo bino bimaze okubeera nga bifuluma wabula nga sinaba kutuusaawo mukwano gwange ampuliriza owulire ebigambo bino obubirabe njagala omanye nti abantu kasobera n'omutima omubi kasobera n'effubitizi kasobera n'enge ogwa wekka nga twali muntu n'omu akutteko naye wenjogerera Ronald Mayinja amaze okubeera nga munnanga akkirya ku ttaka mpaka lwalivayo ne yeetondera Uganda ne yeetondera ensi eno naye emirembe tagenda kubeera najjo wabula sooka omulabe katono nnyo nkuzeeyo mu mboozi ezitowa ogenda kutya Uganda abasajja balumbye mwami Museveni direct nkugambye nga tewali kusazaamu yadde eddakiika namukwaya nga tuli Desemba ewankulukuku wagenda okuba endongo namukwaya kiri bulungi abayimbi batikitoka namukwaya Ronald Mayinja ekintu okubeera nefutwa ekintu kubeera nenge ekintu kubeera na mutima mubi kintu butaagaliza kintu butasiima ono President Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja bakozesa ensobi bwe mutakkirize nti muyina okumwekwatako muyina okumwebuuzaako nti naabasinga mugenda kufundikira nga abaana be mwayigiriza okuyimba ate kati be mulimu be babawo obuyambi Ronald Mayinja gwe bwe weetunuulira myaka gyo mu fangoni gye walaze odyayo mazima ddala ku baana be waleeta mu music bakutunuuliranga kati papa waabwe akasubi empewe muzunze muzeeno kati ekusudde wa fangoni yagenda okuwa obuyambi olw'okuba olina omutima ogutaagala kukkiriza kati awo soka weebuuze bakutunula ne bagamba kino kiki tosobola kukkiriza nti Ronald Mayinja ssaawa eno byebyo bimusic byotandise okuyimba toyinza na kukkiriza nti yoli yayimbanga zidooliini noyimba ennyimba ez'omugaso Afrika ensi bagitunda kakyoli namakulana baali b'amaanyi ng'ensi batya ngamba ba Ronald Mayinja naye wenjogerera kati baavula bwavuzi okwo kwonna butayagaliza okulemesa effubitizi ndowooza n'obutasoma wadde ng'omusajja ono yasoma bukulu naye alinga ataasoma kaakati n'omukwano gwange ampuliriza wulira ebigambo ebirala eyo katuveeyo omusajja yali amanyiddwa nga Zebra Mando ono nga yattibwa ku Sassobbi eyattiddwa olunaku oluwedde oba olw'okwosajjo kaakati wina amaze okubeera ng'azuuka wuliriza ebigambo bino abasajja bano baali ku mission enkambwe ey'okusaanyawo Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo naye bambi baagenda ne bamubbirako ekyama ntuliwo okusaanyawo na kutta abasajja bano wadde nga battiddwa sooka obiwulire oli gavumenti wetuusizza ampuliriza biibino Zebra Mando yali alikurutingiddwa okutemula Kyagulanyi ekyembi oba ekirungi kye tubadde tulina ku mwagala w'abangi nti abantu bano abasinga bamuyinako history abasinga ngeri gyali nti akulidde mu kibuga bonna ne Sobbi naye nga gavumenti eba facilitating okugenda okutemula omwagala w'abangi yejjeko criminal liability oluvannyuma kwebyo byali bibadde mu Arua
bino byenjogerako bya 2021 bwe bafuna okukayana okungi wakati mu security forces information yene etandika okuvaayo kubanga Sobby okusooka yali under bagenda ne banne nga polisi ayina polisi nayo nga erina wingi yaayo era ne wabaawo okubagana empawa nga bagenda Amulese bagenda yali director wa Internal Security Organization nga Amulese okakasa ensi nti okutemula kw'abajezi kwakolebwa mu police headquarters kwava mu police headquarters kubanga Nixon yali attached ku Kale Kihura so impunity eno eriwo kubanga yatiddwa nga agenze okwenforcinga ebyettaka kakati gwe weebuuze Sobby actually yadde tageza kwenforcinga babadde bagenze forcefully that is it kubanga aina extra abadde ne extra powers nti ensobi eno General Museveni tuze tujimugamba gye mukola ne security nti okukozesa gangs mu political score bwe bamala politics muba temukyalina kyemugenda bakozesa bwe nkwempawalinga mu kiibi oyiga obutemu akasane kagwako njagala otemule Waiswa bw'omala okutemula Waiswa ozaako ki kuba weapon eri oba okiyingidde yes kakati and that is the challenge ensi yaffe gyeyolekedde era gyerimu naye kino kizirulidde after time nti abantu abamu bali tebalina galubindi zimala kulengera bintu bino era ensonga zino abantu abamu ne ku Sobby tebaagala tugidiscussinge okugidiscussinga to finality nti tosobola kucreatinga buli bw'ocreatinga ekizibu ate kino kibaddewo mu history. President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo background ye abasajja bano yali abamanyiiko naye ampuliza babasindika okubeera nga bamutugumbula nabo baafunamu akafansonyi wadde ate batugumbudde bannayuganda abalala bangi nnyo kaakati nno bwina amaze okubeera nga avaayo omutuufu ddala omusajja ono yafudde ki lwaki yafudde baamusse batya baani abaamutemye baani abaamutugumbudde olukwe lwatandikiddewa kaakati byonna biwulirize oleme kubeera nga naawe okitwala nti bannakyalo mbu be baamusse mbu abasajja abalimi abasajja abalunzi be baamusse kumba omusajja ono lwabadde lukwe bwino uno amaze okubeera nga mukwano gwange ayiika kati video gimpera ekigalo nze kansoke nkutwale mu katambe kano direct sigenda kudda mu loddo yadde okwetolola ebigambo bino birabe ng'ate bw'obiwulirako gwe kennyini n'amatuugo kati tugenda mu kye tuyita forensics sigenda mulwako tugenda kye bayita forensics mbalage forensics yeruwa kwe kunoonya obujulizi mwe mutasobola kulaba abantu ba bulijjo nga famu tusobola obbulaba bwe buluwa wuliriza nnyo weetegereze nnyo already ye yagamba bw'ati ulira bulungi nnyo abantu tubatuga nga tulina kye twagala era nkutuga olwakabadiya emmundu ngimanyi tukola abantu tubatuga bwe tuba nga tulina kye twagala waliwo akabadiya takamanyika bakuteeka nomukolo bakukwata akabayita akabadiya emmundu agimanyi. That's what we call self-confession. Kati ekyo kiri kitya omwami ono olwaliro officially government emweganye negamba tabadde mukozi waayo kubanga babagambye aleete enne identification emulaga nti abadde ku mulimu. Listen, wuliriza gwavuma Kyagulanyi amuvuma buli lunaku omusajja abuuzizza nti oyo tabadde mukozi waffe bw'abadde mukozi waffe aleete kye tuyita identification emulaga employment mu kitongole mali akola. Kati gwavuma Kyagulanyi oyina identification eri official ng'ekulaga nti okola mu kitongole gundi ovuma Kyagulanyi oba ovuma Alumbye togirina. Tugende empola bwe tugenda empola amazima gali nti Padde Sserunjogi gavumenti ye yamwejjiddewo so si mob. Padde Sserunjogi
si mobu yamugyewo gavumenti yamugyewo nga yeetikkula omugugu naye beerabidde nti bw'ojjawo omugugu waliwo yagusiba waliwo yasiba omugugu ogwo ate ne mugugu waliwo yaleeta ebintu byasiba omugugu omwo yose wasse Padde Sserunjogi okugjawo obujulizi naye waliwo eyateeka Sserunjogi mu mulimu guno. Sserunjogi olwedde abadde alina emirimu gy'akola waliwo abadde akola nabo information tugirina it's on record video abadde azoogera kati videos ogenda okujja ku Google ku Facebook ku watogenda zijjako kati ngenda bagamba Padde Sserunjogi Museveni ne gavumenti ye be bamwettidde baamuse batya uliriza ekisookera ddala omwami ono emirimu gy'abadde akola baagibanyonyodde well and good. Padde Sserunjogi abadde n'emmundu nga yamuweebwa ebitongole ebyokwerinda emmundu abadde amudi. Padde Sserunjogi gwemanyi sobi si ye muntu gw'obadde osobola okuyimiriramu abantu babiri basatu. It is impossible. Babiri basatu tosobola. Ate nakino kiri ku record omuntu ng'ali amudi bakimanyi bulungi tosobola musembera mukolako kikyamu kubanga asobola okukozesa emmundu n'akutta. Poliisi emmundu ya Padde Sserunjogi yo mu bintu byemuziise emmundu ye liroddawa tewali agyogeddeko. Mwagambye bassa abantu abasukka mu babiri be bassa abo baliruddawa teri aboogerako ekyo tikimaze. Padde Sserunjogi mugamba nti baamusesa 7 kuba ne mukamwe bwagambye naye Padde Sserunjogi njagala bagamba ekituufu kiri nti bagenze omuleeta omudropinga awo nga Padde Sserunjogi baamusse busi yabadde yafudde dda. Lwaki badde baamusse? Ettaka lino libadde likayanirwa nnyiniryo n'abasajja abanyarwanda balinga 3-2. Nkiddamu ettaka lino libadde likayanirwa na nnyiniryo n'abasajja abanyarwanda balinga 2-3. Kati abasajja abanyarwanda bale bakandeta be bakola ekyalo kyonna oba eggombola yonna. Nkiddamu nannyini ttaka gubadde baagala odibbako agabadde baagala okubba ettaka lye bali aba 3. Kati abasajja bana 3 be bakola ekyalo kyonna kimuga nti kyalumbye Sobi. That is wrong information. Kati kiri bwe kiti Sobi ono mu kusookera bamudisarminze bamugyeekya kususira akwatibwa n'agibwako ekyokulwanyisa ne baleka bamukolako emikolo gye bamukozeeko. Mwe abakola mwe nabaga ebyo kye tuyita forensics kwe kunoonya obujulizi omuntu omulala atasobola kumanya ku lukunoonya. Tutandise tutya? Tutandise bwe tuti mpona ekifaananyi kino si kino kyakulaga naye kankibalage. Okusookera ddala bamutemebasuka mu Jambiya wano mu kibegabega ne bamuwawula ekibegabega. Kati kino ekyenyi bakifumiseemu wabadde bakozesa kiso kya mmundu wabadde bakozesa ki kansoke mbalage bino ebiwundu bino ebisatu mubiraba ekyo ekiwundu kimu 2 3 ekiwundu kimu 2 3 mubire bulungi nnyo kadde na kino kyebabalaze kino ekiri jeno ekyo ekiri jeno doza mukirabye si bwe kiri tuli mu forensics. Kati bwe tubeera mu forensics eyakubye ekifaananyi kino ekyasanze ku social media yakikubye nga n'omugenzi omusaayi gwakaze dda. Yakikubye nga n'omusaayi gwakaze dda. Eno teyabadde fresh body guno mbito gwadde fresh gwadde gwafudde either lunaku lulala oba hours before kumakya sosisa bagambidde. Lwaki tunuulira omulambo guno n'omusaayi ngeri gye gwadde gufaananamu kansoke nkwate wano omusaayi gwonna gwadde mukalu gwonna omubiri gw'omusaayi gwadde mukalu muza mugula bulabiri bulungi nnyo omubiri gwadde mukalu gwonna tuli ku forensics omusaayi mukalu ga gwakaze dda. That's not a fresh body. Nkupe ekiwundu kino for reason ogwo omusaayi gwadde mukalu kitegeeza nti yabadde yafudde dda
kati okumala eggobye mu kibya wa wano tukyali mu forensics kye tuyita mob kye kiyinja ky'abantu abasukka mu omu okuwera n'olukumi lw'ekikumi mu kifaananyi kino okumanya ono omusajja badde bamusedda njagala ombuulire ku ground wano omusaayi oguli fresh guli luddawa njagala ndaga omusaayi oguli fresh wano ndaga omusaayi oguli fresh we gwayise nga bamutemeddaawo ndaga omusaayi oguli fresh mu kifaananyi kino kizuuminge ndaga omusaayi oguli fresh we gwatonye ntambuza ekifaananyi ndaga omusaayi gwatonye oguli fresh we bamutemedde wante wali musaayi ntambuza ekifaananyi wante wali musaayi wano tewali musaayi kitegeeza bamutidde wala ne bate ne basuula wano kati kigenda okumala eggobye mu kibya bagambye nti mobu ye yamusse si bwe kiri abaakubye ekifaananyi kino ngenda kibalaga ne poliisi teyakibalaze teri tv yakibalaze teri muntu yakoze body analysis ku ground mwenda kyemutaawadde maaso kankibalage mu kifaananyi kino mulimu ebisiikirize by'abantu babiri ababadde omwana omuvubuka omusajja ono bamutidde mulaba ebisiikirize bino ekisiikirize kimu bibiri these are the shadows ekisiikirize kimu n'ekisiikirize ekyokubiri bisiikirize bibiri ebisiikirize nemwekifunza bwe nti baabo bali abantu baleka babiri ebisiikirize by'abantu babiri nzuuminge mulyoke mutegere twaddewo shadow y'abantu ekyo ekisiikirize ekisooka kikyo kimu ekisiikirize ekyokubiri kiikyo eyo ye mobu eyo ye mobu bibyo ebisiikirize biri bibiri eyo ye mobu sebo ba news act ba news editors ba producer eyo ye mobu eyo ye mobu olwo bamaze kutta musajja ate ngamaze omudisarminga bayogedde ku pistol yasobye omundu yasobye weeri nobody tewali mugenda kulaba statement z'abaana byabadde nga zikyuka buli omu ayogera kikye abalaba bajja mubisubi wali mobu ne bakujja mubisubi gwe ekituufu kiri nti gaye bamutikudde olw'okuba nti bakyayagala kukozesa nnyo omundu kusasamaza kubanga information gyenfunyeko nti emyezi 2 n'ekitundu bagayo baali baagala mujjirawo kawempe mulufula baali baagala mujja nene batyo omukuba amasasi mulufula y'ekawempe nga waliwo abantu bangi yali agenza okufuna ekyokulya ne batya era abasajja baaliwo kino nkiddamu mujje kijjayo gayo no baali bagenda mutteeka wempe emyezi 2 n'ekitundu babega mulufula y'ekawempe era baali bamusazeeko bulungi nnyo naye ne batya omukuba amasasi mu lujjudde lw'abantu ne bamuleka kati ne bamulinda eno kubanga abakala ettaka era ba state ndoza mule mbakoledde photographic interpretation nembalaga ne forensics teri tv yakibalaze teri radio yakibalaze teri muntu yina yakibalaze mpuliriza nkakasa omaze okubeera nga omanya olukwe ne bwino omutuufu nangeri ki omusajja ono yatugumbuddwa okuva ewa munnaffe Fred Lumbuye amaze okubeera nga atuwa bwino yennyini njagala mukwano gwange owulire ebigambo by'omusajja amanyiddwa nga Alex Mukulu kimala kasonyigirize nnyo ennyindo otuuka ogireeta omusaayi bannayuganda beekyayo omusajja ono alumiriza naga nti abeeyita abaasoma ne beeyita abanunuzi buli ayogera ku muntu omununuzi aba ategeeza ba Mwami Museveni kubanga Mwami Museveni be bava ne baga nti baanunula Uganda ogijja mu mikono gy'abatugumbuzi egy'abatemu egy'abatujju kakati omusajja ono avuddeyo direct naga nti abeeyita abanunuzi be bazizza Uganda emabega be batwavuwazza
be batufuulidde okubeera nga tufuuse emmomboze, be batuleetera okubeera nga tukaaba, be batuleetedde okubeera nga tuli mu mbeera embi n'okumalawo Uganda okugijjamu essuubi bannayuganda bye baasuubiranga nga tebikyalabwako. Kakati omusajja ono teyeerya ntama asinzire direct ku TV ebigambo n'abyogera maaso ku maaso n'abiwerekeza abo abeeyita abaasoma, abeeyita abanunuzi, abateekateeka mb'okutujja mu bwavu bo nga nabo bajja baavu. Teri atabudde eggwanga lino ng'abaasoma. Abaasoma okuva omuzungu lwe yagenda be baafuga eggwanga lino ne batandika oddido bonkanya. Nakati abaasoma era be bakyatuliko, be bali mu paaliyamenti, be bali buli wamu, naye ng'abaasoma abo tebawera bitundu 40, naye abantu abo batubonyaabonyezza era bakyatubonyaabonya nga beefudde abakulembeze, abanunuzi, abatuyamba, abajja tujja mu bwavu. Ekikulu bo baavaamu batya mu bwavu. Era nga mu mbeera y'emu mukwano gwange mpuliriza nga bw'olaba bannayuganda basendebwa enkya n'eggulu okuva ku bibanja byabwe, okuva ku ttaka lyabwe. Kakati nno omusajja ono njagala olabe ebigambo bino bye tuzze nga twogerako okakase nti Uganda yayonooneka dda. Omuntu ogula ewantuwo n'omala emyaka 10 nga wagulawo n'ogenda ebweru n'ogenda ebulaaya opakase ezizimba osobola okudda naawe ozimba obeeko n'akayumbako munnanga ogenda okukomawo nga wagula. Abasajja baazimbawo dda ebizimbe nga byakalina nga bakugamba siwuwo ng'ate wagulawo n'ofuna n'ekyapa wabula ogenda mu landizi okunoonyeza ku kyapa kyo ng'ekyapa ekikyo n'ebirala gyebiri ebirala 3 nga byonna byogera ku ttaka lyerimu, naye ng'ekisinga okukuba enkyukuba ekikwewunyisa ng'ekyapa ekyo kyekipya ng'ate ebyabalala be wasooka oggula bo abajja obuzi ne bazimba ewuwo munnange ng'ate ebyapa ebyabo bye bikadde. Kakati njagala olaba akatambi kano omusajja ono Alex Mukulu kwasinzidde okubeera ng'awanda ebigambo ebikaawa n'atabuka nnyo abasajja mu butuufu batufuukidde abantu. Munnayuganda ono y'omu ku bankuba kyeyo alaajanye ne yeekubira omulanga, naye nga wenjogerera ono ayinza butafuna ayamba kubanga abasajja batudde ku ttaka lye baamala n'okuteekawo goloofa. Ono ng'amaze emyaka n'emyaka bwe yagula n'agenda noonya ezizimba, abaali balina ezizimba baayita mabega ne bafuna ebyapa ebikwata ku ttaka lino munnanga wantu ne wezzaawo. Kakati njagala okubemu akafaananyi gwe Munnayuganda ali ku kyeyo. Bangi mubalabye bazze ne bagula amayumba agawedde ne batambula ne baddayo bagenda okudda nga amayumba ago galimu bantu balala be bagasolooza nga be balandiroodi baago, naye nga weebuuza ani yabaguza nga ne bannannyini tebabaguzanga. Kakati nno embeera bwetyo bwefaananye mu nsi Uganda sooka olaba akatambi kano kakaabya era kakwasa ennaku munnange katiisa. Daniel Banja ne mukyala we batuuze beebulenga mu disitulikiti y'e Wakiso tubasanze basobeddwa olw'amutuuze munnaabwe gwe tutegeddeko nti ye John Kalemba okuzimba ku kibanja kye mu bbanga ly'amala ng'ali bunaayira. Mu bbanga ly'amala ng'ali Amerika yasonda ensimbi n'agula ettaka ng'ayagala azimbeko amakeebule nga kyokka yagenda okudda nga John Kalemba atandise okuzimba. Tuli mu kifo kimu nga waliwo ebyapa 3. Ebyapa 3 tulinawo ekyapa kino ekya 1195 we wali amaka gaffe, ne tubeerawo n'ekyapa ekya 395 kyekino Kalemba kyali mu kuzimbamu. Naye kati mazima n'okukola ssente zo n'obonaabonera mu Amerika emyaka 28 zinagenda ndi muvubuka kati olunaku lwaleero n'emyaka 56 nkomyewo eka netegekere retirement yange gwoloko oveero ntwaleko ettaka lyange. Ensonga zino baaziddusa ku poliisi yagezaako okubatuuza kyokka ne ligaana nga Kalemba akalambidde nti ettaka lirye bwoya. Bwe yasitudde ekizimbe mu ttaka lyaffe first thing kye twakoze twagenze ku poliisi y'e Bulenga ne tuwaaba omusango. Bwe twamaze okuwaaba omusango ne batuwa reference number, omwami wange n'akola statement ye. Olunaku lwe mbadde nzirayo okukola statement nga Wakiso batukubira essimu nga batugamba nti awo tewakyaliwo awe Bulenga tewakyaliwo fayiro yamwe mujje Wakiso ye wali fayiro yamwe. Kalemba alumirizibwa atubuulidde nti ettaka bbanja lyakayanira abooluganda be baali muguza nga n'ebiwandiiko byonna birina. Ettaka eddala naligula ku administrator ab'esiteeti ya kitaawe baganda be banguzaawo si wawe. Fred Mugwanya muganda wa bbanja atubuulidde nti ettaka bbanja lyeyeesibako lyali lya kitaawe omugenzi Eriyazaali Kibalama nga kwaliko obugazi bwa yiika 3. Kitaffe yaliko agambye mwegulanga mu ttaka ne tutoola ssente
ne tutandika okusasula bwe twali twakasasulako ekitundu bano ne batuyita emabega ne bagenda ne batopinga ku ssente zaffe ne bagula ekyapa mu mannya gaabwe. Mbubbo bateesanga abooluganda okutundawo kyokka mu kutunda ne John Kalemba mwe bamugulizaako ekibanja kino ekiri mu kukaayanirwa. Naye ffe ekibanja bannannyini kibanja ffe twaguza Kalemba ne tumuguza kyonna ekibanja kyonna. Era kakati ebirala ebikwatagana ku ffe ne Kalemba ebyo biri personal. Mugwanya agamba yagezaako okukakanya muganda we kyokka ne yeerema era okukkakana ng'ensonga zaabwe zituuse mu kkooti. Ekyakolebwa kyali kyakumenya mateeka. Tosobola kugula kibanja kya kitaawo ng'okigula mu lukujjukujju. Era omulamuzi n'abagamba mbadde ngenda kubasiba. Naye okusinziira mu Luganda muyingire mu concert, nituyingira mu concert eyo gye nkulaze. Poliisi egamba bagenda kukwatagana ne RDC okutuuza abantu bano. Kyetumanyi anti RDC katabiyingiddemu amaze okuyita enju zombi bagende bamusinkane ne poliisi n'abantu abalala. Kati ekirindiriddwa kya poliisi okulaba engeri gyegenda okukakkanyamu abooluganda bano kw'ossa n'omuntu agambibwa okuguzibwa ekibanja kino. Ampuliriza bw'omawulire okuwulira ebigambo ng'ebyo tosigala kyekimu era gw'atayagala Uganda mpya obeera oliko ekikyamu obeera oliko ekikujja. Waliwo ebigambo omusajja ono bye yatuwa, ebigambo bino nga bikulu ddala era nga bw'oba obiwulidde okakasa ddala mwami Museveni omutuufu y'ani, yavaawa, yajja atya era abaddewo atya okubeera nga yawangaala okusinziira ku banne bonna be yajja nabo. Abangi basinze bafudde naye nga ye akyali mulamu. Ebigambo bino byewulireko mukwano gwange ampuliriza oyinza okugamba nti byange obirabireko. Guno gwe mukutu gw'omuntu wa wansi ogwa AKTV. Nkusaba osubscribing oleme kusoba wakango ono era ompya munnange teweerabiranga koona ku kigalo buli video yaffe lwituteekayo sooka ogiwe ekigalo munnange efune mileage buli munnayuganda abeere ng'agiraba. Kaakati nno kankulekeremu akatambi kano ogenda kwewulira ebigambo bino otegere mwami Museveni yaani omutuufu gwe gw'obadde tomanyi era ojja kakasa nti omusajja ono si mwangu era ebigambo bino bikulu nnyo biwulize. Ssaabasajja Kabaka awangaale alamule Obuganda. I sign out for now. Peace. Bye bye. Museveni wadde yayogedde ensonga 8 naye ensonga ezo 8 Museveni yeewaddeko obujulizi. Ekisooka President Museveni ng'omuntu nga ku myaka 61 yakafuga ka 37 banne bonna baafuga 24 ye yakafuga ka 37 akyanenya banne abaamusooka olw'ensobi zatuuseeko olwaleero olw'obwero ensobi ze zaakoze. Mama Museveni yali atandika speech ye yagitandika n'ebigambo bya Luganda ebyo nno olumu binuma nga Mama Museveni abyogera. Omanyi lwaki binnuma? Bwe tuvaayo okwogera nti Oluganda lubeere national language Mama Museveni omu kuba luwakanya era tayagalira ddala Luganda kubeera national language n'agamba nti lubeere Oluswayiri n'Olungereza. Naye bali atandika ebigambo byagamba baleka ye basaanidde okukola ne bakola ye batasaanidde kukola n'amazima tigali mu bo. Ebigambo ebyo mu Lunyankole byali tebiriiyo. Yabyogera mu Luganda oba yabiwamulika speech yabyogera mu Luganda n'amala n'abivunula mu Luzungu ng'ali kitigumu. Yabyogera mu Luganda n'amala n'abivunula mu Luzungu. They left undone what they ought to do to have done and they did that they ought not to have done and there is no truth in them. Naye yasooka byogera mu Luganda ng'ali kitigumu. Bwe twayagala okwogerako nga batugamba nti ebibi Mwami Museveni yeewako obujulizi. Kankolage wano Museveni weewerako obujulizi ng'ayogera ku bino. Manyi tuze tubimulumiriza ebbanga ddene ne mugamba nti byabufuzi. Yagamba since 1965 the NRM has been insisting that although our people belong to different tribes, religions, they first of all have similar needs. Nti okuva mu mwaka gw'65 faba NRM tuzze tugamba nti wadde abantu nga balina eddiini za njawulo, balina amawanga ga njawulo, balina bonna naye balina ebibakola ki ebibakwatirako awamu. Gwe munnayuganda mpuliza nawe Evans obutabanguko mu ggwanga Uganda bwatandika mwaka ki? Kambuze gwe Evans 8
akakande kambuze kali kakande kuti wamba bwatandika mwaka kikakande obutabanga mukaga yewaddeko obujulizi nti bo batandika okuwakanya bino mu 1965 oyina bwo bajja ku butabanguko obadde mu ggwanga okuva mu bangiri okutuuka olwaleero. Mwami Museveni akawansi n'agamba nti wadde nga tulina amawanga ga njawulo nga tulina eddiini za njawulo tulina ebizibu byebimu obwo bulimba. Kakanda ajja kubuulira manyi kakanda eriwo akakanda empita yo mu bayibuli egyayita tetulina bizibu byebimu. Ne ba Evans ab'effumbe nga bafaanagana ba kika kimu tebalina bizibu byebimu. Ne Evans Walusimbi obali Walusimbi ekitaawo batabani waba Walusimbi tata ye Bumba tata batabani ba Bumba ne bawala ba Bumba tebafaanaganya bizibu. Nze kitange ye Sewandagi yatuleka abaana 6 naye tetufaanaganya bizibu. Ate era njagala omanye mu nteekateeka za Katonda bwe yali atutonda ebizibu byaffe bifaanagana n'ebitundu mwe tuzaalirwa mwe tubeera. Ekizibu ky'Abakalamojja si kizibu ky'Abaganda, ekizibu ky'Abanyankole si kizibu ky'Abakyoli, ekizibu ky'Abateeso si kizibu kya Bunyolo. Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kwennyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nenkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga mwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 887 15 15.